Ontwala mu ebyo ndeka Muzaffar. Kuli sikoocha kusiriiza. Endi wano kati ngenda kubeera mu byakulima na kulunda na kuba wawaaka. Nanaabye nenkola bwenti nentukula. Leka. Baana mmwe. Ndi wano kati tonoonyeza mu birala era mbikuwanga bwe biri. Eri eyoba obula mbambula. Onagambye ajiwa wale kubanga okikoze n'ogamba John Mayer Olivia we wali butayekera nuupu ate nga njekera ntya ettabiko entudde what are you ono best weight loss nze ndi mawulire kati nakulimba temuddamu kubiŋŋamba ebyo abaana ne bakugamba ebigambo ebyenkane agamba ebigambo ebyenkane emizindaalo Sibiddira. Akram Bible ogambotia. Webali ddala kubanga kwoli. Akati mukwano gwe mbadde nkyakugamba. Bya Ajikazibu Bashiri Mbazira agamba nti akumye mu style Muzadde Megaton gemmanya lile ganja fadde onako lwalero each and every day tubanga tukwera dala information mawuli tukuwa Kasavu Kanyama gwe nali yatulawa tukwebaza kubira nti otwekumirako n'ogamba nti Megaton Media kwenna abeeranga tulina information yenna so tugenda okubeera nga tugireeta tumala kubeera nga tuginoonyerezaako ne tukwera dala information wakabya abantu abali mu Ngereza mbabuzaako mu ngeri enjawulo abantu abali mu Uganda abantu abali Dubai abantu abali Canada abantu abali mu USA Germany yonna gye muli nga mutulaba nga mwekumira ku mukutu gwa Megaton mbabuzaako mu ngeri enjawulo tuzana information Wakazibu Bashiri Mbazira abadde yeekweseewa kye kyamukomeza mu kaseera kano Uno omubiri agenda guyirawo mu nnimiro. Mu nnimiro nkola ya gundi mweruta amaguzi mu kwekalakasa aganze ngenda kwekalakasiza mu nnimiro. Kwekalakasa. Yagambe kuno kulambula, kulima, kusoma omubiri. Oyo yenna ayina ekirowoozo ekirabika nti kiyingira ebyobulimi. Kazibwe Bashiri KBM live ko batova. Yagikomeza mu style. Yagambye ebyobufuzi bino. Abikoye talina kafunyemu afunyo okunyigirizibwa okutagambika asibidde naye gundi ajoga Kazibwa ajoga ndona ku lwalero ganja wakolako ne Kazibwe nnyo ebbanga ddene era mmwe mwaliwo mu kumunoonyeza akalulu ne mugenda dotudo nabaga abantu b'okawempeyo bandaba ate akakofiira kano bakalamba ejjukira ffenna tulina haiti zezo akusenga bunene na bunene kati bwe bala Kazibwe Bashiri Mbazira bwe bandaba nga mpita ayita mbwa isomo munawdo ewubo mumonna balabira ddala Kanyanya ali mu bukawempe Kanyanya ali mu kawempe eriya nalukoola kati wano Kaleerwe bwa ise ino gundiwa Kimumbasa aliwo naye ali eno Maserengeta geto zonna ezisinga ebitundu ndowooza nga 7 ku buli 10 eziri mu Kawempe division ziri mu Kawempe eno ya Maserengeta kitegeera mba mpita ayitamu nzire eno n'eri bwe balaba akakofiira kano balabira ddala nga nze omu kubatambuza ekigambo kyo bayirawo omubiri nemutaguyuwa etaguyirawo ddala so Kazibwe Bashiri Mbazira yabula era bannakawempe y'omu Maserengeta ekintu ekyo ne kibaluma reason being nti y'omu ku bantu be bayinamu ennyo essuubi lyali ly'amaanyi ebyobufuzi by'e Uganda nze Kazibwe Bashiri yabeeranga ku gundi awo izo kati alina kano kwakola abali ku bukedde obutale bonna ne buwuguma naye yakuba stage za boda nga ababoda n'ebijaketi byabwe nga bali bati owa boda akuvuga awuliza Kazibwe Bashiri akuvuga ensinga agikiise akasimu akatadde wano omugamba nkomawo naye yogera nnyo yogera nga talina mimwa kumba ali Kazibwe Bashiri okitegedde bulungi Kazibwe Bashiri ono njagala tumutandike before nga tannabeera nga ayingira byabufuzi active omanyi mwami Kyagulanyi yawa abantu omukisa era olw'ebigambo bye bayogeranga Kazibwe Bashiri yabeeranga ku radio yawo before nga tanna joininga yali ku PAL
Yes, Paul. Yali ku Paul. Paul gye yasookera okukolera erinnya. N'asala. N'agenda ku Bukedde ate ne kigira. Ku Bukedde ne Jjukira Bukedde ina abantu baayaawo ate yalinga mu prime time. Saawa 9 awo ng'akuba ekintu. N'asala watuyirewo omubiri. Kaziwe Bashir omusisinkana ddi. Ezo projekiti zonna muzigatta mutya. Kati Kaziwe Bashir omanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu yatambuliranga nnyo tuli balabira ku bikolwa byabwe n'ebigambo byabwe. Ebikolwa bitambulirako ebigambo. Kaziwe Bashir ebigambo bye yafubutukanga ku radio zino ze yakola. Bakiyita kumansuka. Kumansuka. N'endiginga gye yadiginga mu deep alina obunyomero bwe yakolanga obwaba nakyemalira. Okitegeera uliro era waliwo story gye yakola okategedde waliwo story gye yakola yamutunda nnyo nagamba nakyemalira yenna obumu ku bukodyo bwakozesa ziba nsimbi era anoonya abantu abali outspoken naddala ku ludda oluvuganya n'abakozesa okubateekamu ensimbi. Abo obugambo teyabogeranga naye kwesika bategeere mbu anti okitegedde bulungi era amawanga gonna agalimu bannakyemalira abagundiivu bakozesa bannamawulire bakozesa bannabyabufuzi abagundiivu okubasika ne babapokera omusimbi ogutagambika okulabika nti abantu abo bakakkanya amaloboozi gaabwe. Kaziwe Bashir mbaziira abasajja ngaffe tunafuna ebifo mu government eno bakuludde oluvuganya tujja kulabika nti tuyiwawo omubiri tujja labika nti tusitula eddoboozi tujja balwanirira tujja kulabika nti tugenda kukyusa embeera amaloboozi gaffe gatulako lwa byansimbi n'ebintu ebiralala tetujja kulya bigumba tetujja kukomberera kumbe maama Nakirijja ali mu katale kaleeru Sekyaya ali ku bodaboda yali mu Jibonga bwawulira ebigambo ng'ebyo agambira ddala omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'atuula emagere ekamwokya kati watuula emakerere kavude bwe yawuliranga abasajja ng'abo agamba wano bamansuka ebigambo okategedde abantu be baagala. Omanyi Kazuba yali mugezi yasooka n'asoma embeera z'abantu butereevu n'asoma nti kati bano bengenda okukiikirira bawejjere sociology anti eyo course gisoma bannamawulire course unit bawejjere n'abateeka wano naga kati bano nina yogera bikola ki bibasanyusa ate kati ayina stories yakolanga ojogera stories zino ze yakolanga ezagundi ezabafu najja ayina akantu ke yakola ezabasezi ayina lwe yaleeta oba yaleeta anisimayo omusajja akola biki mbw abantu bali ku Bukedde awo bagoba bagobe na tiya gas okitegedde olujja lwa Bukedde lwonna lujjula ayina stories yakolanga waliwo omusamize ali eyo mu bitundu bye kyotera zalimba ddi bambi babuwe nga nno teyali mutene n'asooka amusogola n'amaanyi ge yayina biki bye yakola mu lutalo olwaleeta Museveni okitegeera era Museveni omu ku basamize empagiro wagabe yeesigama Kaziwe Bashir n'alyoka amusosogola nga munnansi tayinza mutawo Bashir yali mulala okitegeedde bulungi kuba yajjanga awo zo kakati ate n'atandika n'okukola ebigundi ebivulu ababooda abaki gwe wasolooza audience yonna gye yali atagetingira ddala ye yajjanga ab'obutale booda nga zipaakinga awo olujja ne lujjula okitegedde bulungi nnyo so abantu nga banyumirwa Kaziwe Bashir mbazira kati musanga ntya namusanga Magere yali kunonya mawulire yali azze Magere ebiseera ebyo nga naye atandise okulabika nti alabye endowooza ewali amasannyalaze Kyagulanyi amwetaaga mu kumansuka ebigambo kumuleereera ye yajja yaani gwe yajja yaawo yali Munyagwa Kazuba yajjayo Munyagwa kolo yeesimbawo era namuba bulungi nnyo nenkona nenywa abamu kuba MP ba Nuupu abaawangula ne percentage ennene mu Uganda yonna yali Ssegiriinya Kawempe y'omumambuka Kaziwe Kaziwe yakubira ddala amaanyi gaali mangi anti yatuuka yamala okukuba n'ayingira ate constituency n'agirekera omugenzi kati ng'omugenzi alina okugabanya abeenu era omugenzi yawambagatanyanga bwakkirira anti Keti Falaawo awoze ensalo bwatagalako eno bwatagala anti abeeri bamuyita eri balaba bishanana eno abamasaku bamuyita eno balaba bizimedde omugenzi n'alyoka akola omulimu okukutula so Kaziwe Bashir namusanga Magere twali tugenze ebiseera ebyo 2019 tugenzeeko Magere awo okukyala bwe twagendayo ne tusisinkana Kaziwe Bashir yaliyo ne Joel Ssennyonyi waliyo abakulembeze bangi ebiseera ebyo
kati Kazibwe Bashiri bwe twajjaawo ne twogerako n'omukulu bwe twayogerako n'omukulu ne Kazibwe Bashiri ono ne tugenda ntumubuuza kujjukira nze naye n'ekirowoozo ekikola amawulire bwe nalaba Kazibwe Bashiri n'amaanyi ge yalina ne ŋŋamba asinza butabuuza ku musajja oyo tumubuuzaako n'atubuuza muddawa nti tudda Kawempe nange gye nzira ne tugenda mu mmotoka ne tuwanyisiganya amanamba ne ntandika okubeera close friend ow'omukulu. Kambuuze mwali mudda Kawempe Kazibwe gye yali abeerera ddala oba yafunayo kayumba? Ebiseera ebyo yalinayo ofiisi. Nga talinayo ennyumba? Ate yalinayo. Ofiisi ene yali ku gundi ekaleerwe awo yateeka gundi Nice Radio. Kati bwe twava Magere ne tujja straight Kawempe. Okitegedde? Ne tuwanyisiganya amanamba ne mubuulira ku birowoozo bye agamba ate kati wano wootuuse bw'amawulire ogenda naggakola nga tonnagasoma. Naŋŋamba okubeera professional bulungi n'okujjayo n'okufuuka munnamawulire omulungi ddayo osome. Okitegeere ebiseera ebyo nali mu vaaka ya senior 6. Kazibwe Bashiri n'ampa omukisa n'atandika okunshepinga n'antuuza wali omulimu n'aguka n'otuula mu byuma ne ntandika okkanyuga. Mwaliyo n'ani awo? Konso bwenje kanyuga ebiseera ebyo waaliyo Diazi waaliwo Paul Musoke kati ali ku Galaxy era ye yali mukwasi wa kamera. Njagala bano abanene abooyogeranga ebiseera ebyo bye twakyazanga gundi Shamim Malende. Malende naye yatandikirawo ku maaso. Shamim Malende naye yali awo nga balina so gye bakola ne Haji. Waliwo no Kabootongo kati ye yadda mbina Uganda yeesimbyewo awo Nopu teyamuwadde kaadi nene yeesimbawo. Kabootongo ye tebamuwa buli kaseera. Mulundi guno abadde ayiyeewo omubiri. Tambula n'Abibu. Ne wanayiwawo masavu. So betanyumira bya bufuzi. Naye yali awo nga agezaako okumansuka Kalaso Kokoliro. Kalaso. Ye baamuleetanga mu nsonga za kisenge. Nga mukubulira tazanyi. Nga ye programu ye ate nga abantu b'ebweru oyo bagiraba. Jukira ali online. Baali bagiraba nnyo engeri ndowooza abantu b'ebweru gye bakubwa nnyo omuziro ogwo. Batuuka ekiseera ng'amaanyi tegagira bulungi tebaaka bulungi. Kati Kalaso Kokoliro okubasuubiza okulabika nti obudagala agenda kubutika. Ate bangambye kyakola ssente mu bazezzere. Yakola ssente empya n'enkadde ng'emmotoka akyusa. Kati kyaddawa? Mwali era ali mu ddagala lwakuba kati omuliro gwakka. Omuliro gwakka. Kati anti bangi ababitunda onaatunda n'oli atunda. So bwe tutyo bwe twakolanga ne Kazibwe Bashiri mbazira. Kati Kazibwe Bashiri tumulonda. Yes. Kuba nange ndabika namulonda. Awo wennyini afuna ekirowoozo eky'okwesimbawo nga agamba nti constituency ya Kawempe South kusigenda kuva. Era atandika okutambula n'omukulu. Ne ku ledi eri ayongera okulabika nti ateeka mu jjiya. Bukedde okitegeera. Yali akyakola entambala emirundi ku NBS. Baali bakyakola. Naye yakolanga sheeya. Ku 1 on 1. Akazibwe yali waddala. Ng'era n'aleeta ne the Eagles. Akanyuga. Ate ebiseera ebyo yali akagira ng'akyafuna obujjanjabi nze we namusinkanira. Yali akyafuna obujjanjabi. Bwagambibwa nti baamuwa obutwa. Era ng'omu ku baali bamuwa obujjanjabi ye mugenzi Kaliisa. Kaliisa ono yalinga ku Salaamu ne NBS. Nga y'omu ku bamuteekamu ssente n'atambula. So ng'agenze akomawo gundi. Earthwise. Yes, ng'agenze atandise okulabika nti atereera. So eno eddoboozi n'ayongera oddisitula ku Bukedde TV, ku Bukedde Radio. Okitegeera? So bannakawempe ey'omu Maserengeta ne bamuwulira nnyo. Ne mu kibiina kya Nuupu n'abanga kati balabira ddala nti akola ki? Agattako. Era tutuuka mu kalulu tuyingira mu bantu. Kuba eŋŋombo yeeyo yambayirawo omubiri yaliyo ddala banna. Nnyo. Tutuuka mu kalulu tuyingira mu bantu. Okitegeera? Kawempe nga ffe abasinga omutegeera okusinga ye agenda ogikiikirira. Andi yali tagimanyi mwe yali tabeera omwo. Era kaakati nga nkwata ensawo bwetu. Tugaa nti kati tutuula nti kati tulagawa. Kati tugenda mu Nalwewuuba. Okitegeera? Tugenda mu Katanga. Tugenda mu Kimumbali. Jukira constituency ejjudde ghetto. Ate ghetto ye wali obululu. Kituufu. Obungi. Ne tuyingira Kimumbali. Bwayise Kaleerwe Mulago eno gundi mu 10 eno Makerere yonna ne tulabika nti tufa gguwa
Kazibwe Bashiri nga buli we tutuuka waliwo omuntu gw'onoonyeza akalulu nga takumenya. Kazibwe Bashiri buli omu yali amumanyi. Twamunoonyezanga akalulu nga buli we tutuuka. Yabeeranga ku radio ng'ebigambo byayogera abantu bonna bagamba. Okitegedde bulungi. Bwe tutuuka mu butale ngamba mukakafu nti nja kuddayo n'ekisujju ewaka. Waliwo n'omusajja nga babatika. Waliwo n'omusajja eyansalira kilo z'ebyenda 2. Abange. Azisazibwe. Yasala n'atuteekateeka bulungi nnyo. Ono kaabuuyi bino ebyebivi bino ebyabibulangiti byonna. Kaleero omwo nga tweyagalanga. Nze sibu nagenda okuva mu kalulu ka Kazibwe Bashiri nga nkoze ensikya. Kambuuze. Kati abasiraamu n'abatali basiraamu baamunoonyezanga. Bonna baamunoonyeza. Kati mwe mwafunanga byenda abatali basiraamu engulube. Ab'engulube tetwagendanga nnyo ku midaala gya ngulube. Naye engeri gye twali baseeka. Ate ngambye. Nga tunuuka bunuuseere. Bano be twayinako ba Steven, ba Yosefu, bwe twatuukanga ku midaala gy'engulube beesisigiriza. Engeri gye baatulabanga eri ku byenda ku nnyama nga bwe tukyamayo batuwa. Na wano baasuubira nti bwe tunaakyamayo nabo bali ku mudido. Badde mmanyi mwayinanga ebigundi ebiwayi nti omusiraamu ayita wano n'omukatuliki ayita wano eno baabaga b'ebyenda nga nene ab'engulube kiro zaabwe bazifuna. Ngenda gitambulizaawo emmotoka twatambuliranga mwemu. Aje omulamba. Zabadde mmanyi ekyenda gwe wabeeranga ne bulangitize nga none eggodo lyagenda lyekiise liti mu kaveera nedda ssebo. So omukwano abantu gwe baalina Kazibwe baayagala Kazibwe Bashiri mbazira ate nga teyabawaddenga n'ekikumi ate nga yabajjamu siteegi za booda nga Kawempe oyo ayinza okuwuuma obutale ng'obutale buwuuma okitegeera mu Lufula ekaleerwawo mbone bamalaya bali bamwagala nnyo leka naawe mu kimumbali awo tebayinanga ssente era nga basambuza banne lwaki oba tukuweeki wuliriza ebivubuka ebyamaddu ebyali ku campaign team nno byeyagala kati nga aji yetakubagi biddayo kiro atufaaba abadde ne Kazibwe tewandabye ng'omwana aji yete yadalizanga aji ye yali usanga mu bimalaya nga mulimu ekyakola ebbeere nga lyasituka bwerekiayisoomo nedda aji eyo level omutindo gwali mutono kati nga bano abanoonya bano abatambulirako gwe tewaddanga bebeejovana siri awo kati mu mbeera ezifaananako bwe zityo aji akanoonyeza mulidde ebyokulya okitegedde kuva ku aji kwe kwakkoza era nzi kyekyo ndowooza aji yali amaze okukolera emikwano kyova olaba factors nnyingi ze tuyinza okutunuulira ezaleetera Aji Kazibwe Bashiri Mbazira okufuuka ng'oggyeko nti amawulire gaatambula nti yalya ng'ate era waliwo ne signs zetwalaba abaamuli ku lusegere zetwalaba ntugaba musajja ddala kituufu bye batambuza Kazibwe Bashiri tumulonze kuba naye namuwa kalulu ayingidde parliament atandika ate okukyuka okubejjako awo tuba tutandikira then after tutuuke pakeni kati Kazibwe yakwatirira ne bwe zibanga ssente zajja tukyali mu kalulu zitya kuba kakati ffe embeera yali nzibu nnyo Aji nga bw'omanyi bannamawulire n'enfuna ntono nga kugattirira omuntu anoonya obwemupi constituency eyo gitambuza obulungi ng'ensimbi teziriimu mwabali ku campaign gundi ye ttiimu muba mukiraba naye tuba tukuba ekkoona erya Desemba wa 2020 ng'olwo tulonda January 14 embeera etandika okukyuka etya tugenda okulaba ebyensula bikyusa abangi aguze ennyumba gundi ekazo kino ekiyumba ekirimu guest house wano waliwo kugundi bayitawo ku kyajja Muganzi Lwazza kati ku Muganzi Lwazza mabegaawo ng'agiguze tuba tukyali awo emmotoka empya yali avuga mmotoka ki drone ennungi ani ekimotoka kye ekyeru ekinene nene oba yali type kisijjukira bulungi kye yayina tugenda olaba emmotoka empya zizeezi bbiri tugenda olaba oba baali bawagizi be bamukyusiza tugenda olaba ekyenkya kikyuse nze kugali nakola ekiseera mwabalyanga gundi nga sikyetaaga neekiresi mba kuba mukazi nga sikyetaaga neekiresi mwabalyanga amagi ne soda kati nga mutandise kulya mu serena tuyita omwo mu tiika hotero tuyita omwo mwalyande ku tiika tiika ogimanyi peka naawe eno lagulandi awe bwayise anti twogera gundi ez'amaanyi mu constituency mwatandika temulina
kakati muba munatero yingire koona lyokulonda omusajja n'abakase okitegedde out of the blue oba yeewola ayingizaawo amasuuti amapya yayambalanga obutishaati nga bumuleega olubuto ataddeko ekkanzu kulwejjumanguwe zino ezebbeeyi nana Saudi Dubai nga siza mu kiyembe zireza okusattirira okitegedde bulungi nnyo kakati awo aguze ekizimbe egundi Makindi ekyo kiriko Nice Radio ebyo byonna yabikola tannayingira parliament yagula ekazo mwe yateeka guest house kati njogera ku byemmanyiiko n'agula zi drone kuba ebiri personal ebitali nnyo bya mawulire awo abigula mukyali mwenna ng'akookyayo yanjo kyangayo teyali mugumu nnyo kakati bw'amala okukola Nice Radio ffe tumanyi ffe wali ffe banene ate awo nga n'ebitabo nagattako kuba yaŋŋambirawo naŋŋamba kati njagala osoma amawulire era mangu ago ngenda kuwumuka ati ntandika osoma amawulire tukola eno Madam Fulufiga gyali kati banna gyali naye amanyiyo omusomesa omu ate yawummula asoma nno tazannya era sawa enagera funa obwamini tazannya oyo sebo ali mu kusoma kuwumuka ati awo ayina liripa zaakoba nze kasita yannyonnyola ekigambo media muzibu nnyo naawe muzibu olwodda kuwumuka ati ntandika okusoma Nice Radio Nice TV egenda okutandika nga tumanyi ffe banene wali tugenda okulaba embeera mwe banene mwali mwateesa mbu bw'obeera kati mmoze oyinza okukola ekintu ne sitalowooza nti ndi wakugwa mbiri awo oli mutuufu naddala ng'ekintu yali musajjawo ng'ekintu kyokoze ngwira ddala mu gondi professional yakyo kuba oyinza okukola eddwaliro nyinza nti okusuubira nti naaba munene era essuubi lye naaba nalyo nti bwe naafuna obulwadde ng'obwo bajja kwezesa kakati wano nga tumanyi tuli mu ki nga tumanyi tuli mu kintu kooti gye bayita mwawula bibanja so tukomewo gyali eyo yalemera munuupu wadde tebamuwa kaadi ali kati abantu beekatooke bakomplaininga bagamba nuupu bwe bateyakuwa kaadi n'ojjira katebe ate lwaki otatambula na bipande biriko manvuuli tayagala buzaabuza balonzi bo kye bagamba bw'atunda feesi atuuke wali ababuzeebuze otunulira feesi yakawusi ate bw'alaba akabonero manvuuli agambe kati wowe nino gundi ingeri ya kawusi bamuwaayiriza talyanga wadde atunda bizimbe bye n'ateeka sente mu kalulu bya family n'ateeka sente mu kalulu so ebyabufuzi ebyo si byangu n'ate ndowooza bibamu n'omukisa okimanyi nti eyagamba mbu yasinga okukubisa ebipande ebingi mu nsi eno ye yasinga kati President Museveni yasooka ye naddako Kaweesi naddako bo bali kye bagamba okubyota ebipande ebiyitirivu bwe biti anti buli bw'okuba entanga 3 mu Nansana municipal oba osanze ekipande kya Kaweesi enta ziba 3 naye tuwe ku ssente yo n'omukyala we katumulinde tulaba nti alina bangi naye ono nga si wamabi naye waaba bakyala badde ngenda okwogerako nange ne ŋŋamba kusigula abakyala katooko ab'amabina nkola gye bakola gundi walukagga bw'abeewammwe bwe bagamba walukagga ekimulemeseza kusigula bwe bagamba nayiseeyo nenga lwaki boogerera omusajja ebigambo bwe biti ekimu ku byali mbwe era abasajja tebaagala walukagga awo abakazi tebamuyinaako buzibu awewammwe awo nze nga mwagalanga gwe waakagendayo tebannasigulawo mpozi baalumyeko yali alumiddwa ku musota kakati mu mbeera ezifaananako bwe zityo tubadde tukyali wali Kazibwe Bashiri akoze ebintu afunye ssente nga tebannamulonda na kumulonda tannagenda mu parliament kati wano amala okulayira buli kimu kyonna kistabilizing tumanyi tugenda kukola era neetalira emakindi awo neetalira emakindi ngenda olaba mubibawadde ekigalo nze siriimu ekyenkumu ngamba ani anwana nkubira aje wali okyayogera naye anti communication etandise okusala bw'okuba amasimu takwata essimu mulimu akalingo tagavuba bulungi
kati nentandika omuyita ku WhatsApp eyali ereeta bulutiki ng'agirabye etandika okunkuba colorless watermark kojja kagata omulabe we yeetega yimuyaayi omulabe ategedde nti waliwo omulyo omulaba kojja kagata omusajja mugezi obalaba kakati naye Stephen Kaweesa ajja muwa ez'ebipande yabijja zijjawo kati fayinza okuba nga tatuwadde ye tugenda mmuteekako ekiyinja waki yakuba ebipande ebingi nga talina muzaakutuuka kakati ntuuka emakindye ekyenkumu tekigendamu oba waliwo yali akulwana ntandika okuba amasimu akwata muweereza munange mutabani wange nabadde bisi ezibadde zireeta bulutiki zitandise oleeta watermark zino teziraga ziba colorless oba tagirabye lwakuyambye n'addamu n'atuuka ekiseera nga takyaddamu asimu tagakwata olwo kaasa yawukana ku mugendo ngende omayinza neetawula ewantu emirundi kasajja wereeta naddala ng'omuntu mbadde mwasiga nnyo wobwetalako nga terina kiddako nga nawe weepimamu nga ŋŋamba wano tewali kantawakkale nkaaba olwo n'abalonzi batandika okukaaba mu constituency mumaze okkamuwa balinda omubiri gwe yagamba nti agenda kubayirawo luli yagubasuubizanga nga talina na lubuto naye kati wano bamulengera ataddeko ensikya olubuto kwe luli ettama kyekyo agugubidde bw'atambula alinga ekikere kye bataddeko omuyimbi okitegedde bulungi aga ate kati kayiyeeko omubiri ate kati agenda guyirawo ddala ate munene guli gwali mutono bamugumiikirizaamu akabanga lwaki alina byakwasaganya emirimu gya parliament si nyangu oba wakagiyingira bino fayiro zino kwasaganya wano olwo bamuwolereza bamanyi akomawo okitegedde akyalina abamuwolereza abalala batani naye tukwata omwaka olwo omugenzi nga yeetalira mu constituency ye tamanyina waakoma zonna azigasi bano ab'omu Maserengeta baatandika okuyita omubaka w'omumambuka omugenzi Segiri ng'omwaka gumaze okukongoka Segiri ejjukirayo ebi byabikoze ataddewo eddwaliro ataddewo vocational school ambulance okitegeera ataddewo segibokisi bano batandika okunuuka nga bw'onoolaba ng'eno ewammwe bali kamukene bakalanga kiri bwe kiti erivumbe lya nnyama tugwale nti mukolo banno basituse bali mu kulya mmwe temunnalya babayitako buyisi mwe mugende mugende kati ate neeyo embeera ogenda okulaba kano katandise okuyimuka bye bino bye baakolanga kati eno ey'okuweereza basookanga nnyo ab'emabega kati mwe zibayita ku mitwe ogenda okulaba ow'ennyinda ennene egaziyiddala kati ate awo mutandika okufuna amawulire okuva mu kiyungu naye supu ng'atandise okkeerewa gakugwa mu matu okimanyi nti emmereezwa kati bwe bamala omutima okwongera noba wavudde waka ng'olidde n'otagirya ovaawo owulira bubi otandika okwogera ebigambo ebitajja omutima okwongera okuteemuka bano abagibayisa babadde bagibayisa ku mutwe batandika okukomplayininga bakusigira ekifaananyi mmere bateekeko ntono ekifi kimu ekifi eki kimu ngonaga naye gundi sibamala asena bubi emmere kati nze ntunudde ku ttooke eno akamiro katandika okugira kadda wansi ne waggulu okumala eggobe mu kibya kati baba abantu tebafunye yamanya anaamanze nange mbivuddemu yengeyenge ogera abo abadde yeesibye kepuludi akasumuludde mmere eswaza okimanyi nti ogenda okutandika mumba babiri nga mutudde emmere tenneemazaamu ebyo tusiba tulya genda wali negulirikiriza ennyama kanaawe naye nga babadde bagiyita mwanuka nze ate okulya ogiraba okulya genda njiri omucere nina basmati banno bali ng'olwo kifudu ya akussa amabba ate nentunula ekyuka okulaba abadde agira kati munno yakakasiza nti emulumi alina oluusi lwatandika okukubanga akomiiga aga ne bwoneeyogeze ekulumi ogenda okulaba wekiggwa we naye naaba nenteekateeka yaabwe ebadde embi olwo otandise okukkiriza n'okola ng'omukolo ng'enengabula teeba ennungi ate nkyayina kyenninda tulinye muno katugende tuvewa
nenge wakyaliyo okulaba abagole wakyaliyo okusala keeki awoze emmere temmalamu atandise okwogera ebigambo tugende tuve wa onaaba mu layini musimbye muli beewaka mulinde oyo swala kati waliwo kano ke bakola musimbye layini osimbye najja lulayini ngolo luwanvu nagira wano ne batevera koma wano agabula wano ono wakakofira gwokomako ono bano bonna owiranga wenosanya nekirala kyebakola musiramu akali emirundi ebeka musiramu kale musiramu nedda musiramu nze ekigambo emmere gayanodaeko ngasimba emmere enze sewanyana nzeera ebimu kubindeetera okwesisigiriza ku mikolo banaye teri kiswazanga mmere ganja olabika bubi omusajja ajja mu mpola musiramu nedda kirabika bubi leka banno bali walinde nga tonnalya kuliko omusajja temwesike bitoji towalire tokola wandabyeko nga musiramu nedda oswaza eddiini anti olugundize amaaso gonna gaco akoze nange ninga eyamulabi oyo yalidde bano bagamba teyalidde bagamba kale abalumiriza nti tonnalya bebano abakubadde ntiwalidde bebano abakubadde emabega nabo abanuuka yalidde nange ninga eyamulabi okumala eggobe mu kibya kale ojja kulya baga yadde luli teyabadde nakakofiira kati ataddeko akakofiira gaddeizo swala emmere enswaza kakati tubadde tukyali awo Kazibwe Bashiri mbazira abantu bamukonga lusu tebamulaba olwo omugenzi constituency yonna agituwaisa omwaka constituency agitutte abantu beyasubiza tabikoze egamba bayirawo omubiri tagulaba yekwesi omugenzi bamusiba constituency eri ebadde etinta nayo bambi etandika okukola ki okuddirira eddwaliro baligadde kyonna luswa luwemba ali awo yabirimu naye ataagala butagazi tategeera yagula emmotoka eringa ekibajja edduka kakati awo abantu bakawempe ey'omu Maserenge batandika okugaa Kazibwe Bashiri ono kiki omwaka ogusooka anga awo babikakasa yali ku kitebe mulaba akiika biki naye nga mu butuufu ebikolwa by'omusajja biraga ye teyagattako bigambo teyayogera kigambo kyonna naye ng'ebikolwa bye biraga ekituufu okitegera kati ffe abaali munda tutandika okufuna amawulire okuli ayinza okuba yalya naye waliwo ne fakita endala gye tutaagala tubuuse maaso olwo bakigatto bange abali eri munda bampa bwino wasigala ninayo bayinfooma bange ku nice be batandika okuntambuliza mu eri ango nti omukulu bayinza okuba bamukwatamu n'ogugu bamuloga jojo mu parliament awo eddogo lingi mukyala kyoyo wavuganyako naye mukyala wawaka mukyala wewaka oyo kusinziira ku bagatambuzanga nga bagamba alabika yakwata bwaji omukyala wewaka yennyini ate oyo omukyala twamufuna within Kalulu yamujja mu balonzi eriyo kyaliwe gwe yali akola naye gwe saagala kwatuukiriza mannya yaleetanga abawala abanayambako bino ebivulu byakolanga ebya Baati Valley bano abayambako ba Ashazi bano baani nagenda akaleetanga Kanyarwanda bulungi ayina Munyarwanda n'abakyala Abanyarwanda bali mungi nagenda okukatunuulira mu butuufu nga naye okakusa amababbanyi ng'enjogera yokka nekimenya nti abakyala Abanyarwanda beetisse buli wamu kati ate bo we babeera basomba abantu baabwe era twali awo fe abali ku miryango tugenda olaba olwogooto oluddako olwo omukulu atandise endowooza okusonseka obugambo baleese eggana ly'Abanyarwanda libagana kati fe ne tutuuka nga Haji bwakulabawo aswala obutakwokyaayo naye nga tokoze emiryango tetukyasala tiketi olwo omukazi atandise okubeera overall ataddewo buli kintu kyonna kitutte ffe nga ne bw'oba otuuse essaawa 8 jjukira sho yatandikanga ssaawa 11 awo ne bw'oba otandise 8 batukwata leeti wakedde tetuganye naye obwedda weebuzaabuza obwedda tulaga nti oyagala aleese baganda be batandika okukola kakati awo bwe baamala omukyalo oyo n'atambula naye era ndowooza n'amuwoowa
kakati wano bino ebya Nice Radio TV n'abanga omukyala mukuba biddukanya era mikwano gya Kazibwe Bashir eriye yali ateeka ebinayuganda bye ku Nice Wakabotongo Films ng'abantu kubabirabira era nga bikutte nnyo ku Nice TV abi kinayuganda ekyo babirabanga nnyo ebyakabotongo Films ebiseera ebyo kati oba baagikyusa oba kati eri Flyover Films bwe bityo nabo nga n'abagoba abantu bonna be yatandika nabo nayo yali nfanfe wa Kazibwe Bashir fenga biwero abantu bonna be yatandika nabo bonna yabagoba omukazi yakola influence nene nnyo kubera nti bagobwa bano fa abaali basuubira emirimu n'abaagifuna abaakolaakolawo nabo bagenda okulaba ng'omukulu atuuse ate bagenda omukulu talina se ng'omukazi buli kimu bangamba mukuna Steve Yao Sebo yasalawo amanyi n'okugamba sheyo nedda mu board of directors omukulu tatuula era bwetuula mbu omukyala ne taata we sezaala w'omukulu mbu wali be bateesa mbu bamulogera ddala bamuleka makasala ku mbu okusinziira ku nsonga ezeesigika omukulu atuukanga okusaba fiizi w'abaana bali abalala ng'ajjawo n'afukamira n'akaaba amaziga ngafukamira mukazi ngamugamba bana abaana baffe baba baana baffe baana ngamulaga nti bambi nabali bawe ku fiizi basome naye ngo ono yasalawo bangamba ayina essomero Kazibwe yes ayina essomero lya primary lyamaanyi nnyo kati omukazi ebintu byonna ye overall yatwala buli era mbu yagula amataka n'eryo essomero yennyini y'omu ye initiator waalyo Kazibwe ayina abakazi bameka ayina abakazi nga 3 nakomako kati ono saawa eno yali mu kintu yakikwasaganya okitegedde simanyi oba byatereera naye abantu nga baga Haji yeetaaga obuyambi Haji aliko ekitali ali wano weyaviireyo naga nti bamuwadde obutwa ebyo nabyo byajja nga ye tayogera ne tubiwulira mwami Kyagwe n'akomplaininga nti omubaka wano talabika nga yaasirise kuba Kyagulanyi ne bwe baali baggulawo ekitebe Kabulawo yagamba mukimanyi nti omubaka atwala wano waffe weniyopi ye nga tayogera naye amanyi n'okumanya nti wano tulinawo ekitebe nga tayogera era wano gy'oli abalamu we yabadde ayagala okwokyeza aleese oyo taata w'omuto yagamba mbugundi yamugamba mbu ayokwogera ebigambo naye taata w'omutwe ebyaddala kitaawe naye taata naye tatudde ajjaawo yali ayagala alabika weeka wempe kuba ndowooza omukulu yali akyalina ekirowoozo ekiddamu okudda ekawempa kati nga batandise okugula sympathy nga baalaga nti ekyayawula Kazibwe Bashir n'owekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu mbu zaali ssente n'ezo directives ze yamuwa n'azigaana taata yali babaako just bejjako bujja alumiriza nti yali Nyanzi ne Bobi Wine balagira omwana olwo baluka ne bavuma taata omwana n'agaana biki bavumaako obuzibu taata ne bamwokya Kazibwe Bashir n'agamba naako kaganya okukola tukatte n'asirika era oli bwakugamba nti Kazibwe Bashir alina ekigambo kyonna kyeyali ayogera na wano bwe yazze by'obulimi naye aweereza n'agamba nze bannange omubiri ngenda guyirawo mu mawulire na mu nnimiro sookulindawo katono kino ekintu gundi Kazibwe Bashir kye yakoze n'agamba nti akomawo ebyo byonna biri awo omukazi kati overall mukazi yeyagalira mu buli kimu Kazibwe Bashir takyayogera abalonzi omukazi yamwerabiza abalonzi saawa eno ava yagamba omubiri agenda guyirawo abantu ng'ali mu nnimiro ng'abaweereza amawulire era seba atuula n'akubaganya ebiro n'ateekayo omudigiddo bwagujjayo yagambye nze bannaye ebyobufuzi nangwa kino kye yakoze kimuteekawa saawa eno akyalina trust y'abantu abantu bo bamanyi mbu sente ze yalya yazijja waani wa Jeno era Jeno yamuteramu ddala sente era be bamu ku babaka mbu be baaweera ddala sente okubeera nti bakyuka obutabeera nga badda mu byobufuzi baddira kukolera abantu bakola ekintu kyonna kino kye yakoze okukomawo nti akomyewo mu sitayiro yakabi aweere ng'aweereza abantu banaamusiima ate nze namulabye n'okutereera tanatereera no yatereera ali bulungi mulaba ali bulungi omulaba ettama ekirevu kyonna kyamwamba so kati kye yasazeewo kulabika nti akola emirimu gye mu nnimiro and of which bw'aba agenda kuwa information
nga professional journalist kizibu nnyo okumubuusa amaaso Kazibwe Bashiri gwe mmanyi mugezi ng'akutte microphone mugezi ng'atandise okutemeratemera akalulu nga bwe katambula n'ebitundu ebyenjawulo gy'agenda n'agamba enswera yaffe ey'omu kisenge eno yassagudde bwe kiti ne bwe kiti kizibu obutamuwuliriza era ojja muwuliriza nze we nakakasizza nagenze mu comment section abalanga baga yali naye ate kale ye teyakolanga bantu talina kyeyayogera abalanga bagalaba kino naye ng'obalaba comment ezisinga naye positive Kazibwe yali mu bantu olukwe yes ebigambo byonna byasuubiza abantu b'e Kawempe ndowooza Kawempe yafuna omubaka ekyasinza okubeera omubi yes ono tumwongerako gundi ono eyadduka Judith Babiri Kazibwe Bashiri ne Judith Babiri be bakulembeze abakyasinza okubeera ababi Kazibwe Bashiri asinga ku babiri asingako kuba babiri yatuulayo emyaka twamulaba nga ali mu kwekwana andi babiri yali agenze kufuna yalina kyanoonya wali Salongo ndo yamala okumufuna yaddayo bamala ne bamwocha andi Salongo yaguvaamu Salongo kati ate nono n'awanika n'agamba maama nsonyiwa omukyala omusajja wo nabba mukulekedde era Judith bwe yamala okufuna omusajja tuyaddamu kukiikirira nadduka naye agenda Canada ayina n'ebyambalo empya bye yaguze kati muzibu nnyo okitegedde naye Kazibwe tiyagendako mu parliament ndowooza agendangayo kima kasente abadde alabikako oluvannyuma lw'emyezi okimanyi nti nakati akyafuna ate lwaki n'akasiima afuna era agenda n'asayininga ezo ze basayininga ez'olunaku kizibu obutaziona bw'agenda n'asayininga n'avaayo n'afuluma zezikola ali ku Nice TV ate waliwo musango kigwabazizza naye Kazibwe yali mu bantu b'e Kawempe nnyo naye Kawempe ennaku zino bagijooga Kawempe ejoogwa naye katulabe kino ekisanja kinaabeera Kawempe erudde okufuna abakulembeze bati yayinanga abakulembeze abalungi naye kati tumaze endowooza ebisanja nga bibiri nga ffe tetulina bakulembeze omuntu ava eri gye tutamanyi najja n'atuula ate ne bamuwa bulungi akalulu kati Kawempe ogiraba kasooba ng'oli wankyukakyuka oba ojja kafuna ate ng'oli muyaayeyaye n'okolagana ne ttiimu ennungi ku gurawundi ey'abakujjukujju akalulu oba ojja kafuna ate bw'oba wakolamu erinnya kiba kiyitirira naye kati Kazibwe Bashiri kye yakoze kimugattako kimulekawa kati ye bino bye mwogera byonna yetayagala kuwuliriza yakomyewo mukalukalu tajja busera ali mu kunnimiro bumwokyanawo zanzaawo wenyini era ali eye bukoma ensimbi alina ennimiro z'emmwanyi okitegedde era agamba nze ndi musomesa asomesa ku by'obulimi naye ate omusomesa alina okubeera ekyokulabirako ennimiro zange muziraba then n'akyalira ne ku nnimiro z'abantu yakyala n'okukyala mu bitundu kati alinga wanadizi asomesa abantu ku nnima ennungi ate bweweetegereza omukulembeze yenna abadde opposition nadde ennyo by'obulimi omanya omukulu oli ow'ennamunkeke emmwanya afuna maleeto akalaga nti ono alabika ya mulimu so kati Kazibwe Bashiri ebyo byalimu okitegedde bulungi ate nze okusinziira bwe mulaba tagenda wuliriza ate aleka tasoma comment mwaba muvumira bwereere era bwajja n'ateekayo ebintu bye n'agamba nange leero tugenda namulabye enseka gy'aseka ng'obuseko bulaga nti omweyogereze tagenda musuubi agenda kuba paka kuwulirawo era ye yagamba yakola ezimu ku nsobi ze yakola kwe kusuulawo amawulire n'agenda mu byobufuzi talina kyafunye agamba sirina kyenfunye mu byogambo kwogera bigambo endwadde zenfunye zenfunye talabanga mulimu mubi nga byabufuzi agamba kasitanzi kakkanye ettama lino litandise okulabika nti liddako ekirevu kyonna kyaka kiringa era n'okikumamu akabiri kitasigaza kitinta butinsi sibwanga sitiruwaya kati yoyo Kazibwe Bashiri okitegedde bulungi era waali yakomyewo baweereza mweteefuteefu okukola ebintu bye nga tawuliriza bigambo byonna asuulayo kantu yakoye ebyobufuzi era tali biddira kati awo bannayuganda abalonda abantu naye kati banawaka betulondo balaba teri mubaka guno mulimu era abantu ne bwobalaba balwana okuuka ejjembe ne batunda obutaka ne bakola batya ekibuuzo kiri nti omubaka wakoledde ki mubaka ajja nagamba ngenda bakolera oluguudo mubaka takola luguudo mubaka asaka nti abantu bange sente za gundi zifulumye bagenda ziriirako wa emirimu gy'ababaka ate omubaka omulimu gw'omutuufu naddala kutuusa ddoboozi
kati kiri eri parliament eyawamu okutunula tulamu noga eddoboozi ly'akazibu Bashiri lyatudde mu kkubo lye yakaabye erya bwayise nabweru lyakoleddwa tuliteekemu muganaakolwa okitegeera bwe liteekebwamu nga mugaye omubaka waffe yatuusa eddoboozi lyaffe naye ababaka bagenda ne balimba abantu abaka baliyo beekwanakwana baliyo balya ssente zammwe bano bakyala abawala abatoototo abo bakola ku parliament bakyusa anti baba bafunye embuto nga bayingiza abalala ababaka bali eri beegadanga ukitegedde bulungi omubaka ajjanga omulimu gw'abadde akola abadde afuna emitwalo 8 aze wana ali milioni 3 waliwo n'obulalala obuyingira ddiru ziringa amalako ne milioni 5 lwaki takube balusone nembwa neyesigama ennya okutugwa Megaton mozere Megaton gemanya mbadde nganja Fadi tubawo each and every day sheno tubere nga tukuwera ddala ebisinga tukumane silezera nyingi nnyo tovaawo